ekizibu kyali kituuseeko ku neighbor wo n'owulira ng'ekituuse ku ggwe oba ekizibu kyali kituuseeko ku muntu yenna n'ofiiringa ennaku y'oyo omuntu. Cybertruck tetunna confirminga bulungi naye ndowooza ekyali emu mu Uganda. However weziba nnyingi nnyo ziri bbiri neya Dr. Jose Chameleone. However tetukonfirminga eya Dr. Jose Chameleone oba yeeyo emu eyali mu Uganda ng'avuga mu buvuzi oba naye yaleeta endala. Ekyo ze tugenda kubeera nga tukirwako. Katukitwale nti Cybertruck erimu emu mu ggwanga erya Uganda yafunye akabenje. Cybertruck yafunye akabenje gye tumanyi emu mu ggwanga erya Uganda. Tewaliwo makanika agitegeera, tewaliwo yali asobodde spare w'endabirwamu wa Cybertruck, tewaliyo kye simanyi mboba ayinza ogigolola, tetumanyi ayinza kugusa indicator, togenda genda wa Kisekka, togenda genda eri Kalero gye batemera mu motoka, tewaliyo walala okujjako gipaakinga mu garagi. Then ogende ku internet ku Jumia, Jumia, ogende ku Jiji, ogende ku app endala Alibaba, ogende ku ogezeeko okulaba butya bw'osobola ofuna spare parts w'emmotoka eyo gy'olina. Obulumi bwalimu sobola obutegeera. Yatuuse etyawo ezo emmotoka batugamba ziseesinga accident, ziseesinga traffic jam, y'amasannyalaze ziri computerized. Naye omwana kye yagikoze ya rabbi. Ndabye akatambi ne mpulira nga obulumi bwalimu nnyiniyo bambi. Ate okusinzira waliwo omuvubuka omusiraamu gw'entero girabamu. However yagamba siye. However ya mukwano gwe naye ono yagibeeramu ennyo okusinga. Amakulu mu kyo ye brandinga nga yennyini mmotoka eno naye akyogera mbu si yange. However ekya muganda wange kyekyange kwegamba bwe tutyo. Naye kaakati endabirwamu yo ya mmeka ya Cybertruck, indicator, mirror, side mirror, indicator, roof yonna eri emweze mu guno omwaka mu ggwanga erya Uganda. Era mu guno omwaka nsuubira tegumazeeko bwetyo nesobola okubeera nga esaanawo.